Pastor Bugembe finally chimwayagaliza embazzi avudde ku luggya omukyala muyina maasawo mu Katambi Florence Nampijja naye era akoze kyekimu akatambi ogenda kubanga okalaba maasawo olutalo wakati wa Spice Diana ne manager we Roger byonna ogenda kubanga obifuna maasawo Tamale mirundi Junior avudde mu mbeera n'atabukira omwami Sendi ate ye Fred Lumbuye aleeso bino yenna akwata ku kabaka wa Buganda byonna ogenda kubanga obifuna mu bujjuvu Gravity omutujju muyina maasawo bambi ngate ataja musajja watu fulufiga naye ayina kyagamba Shuba Kalungi mugamba mutya mwasibi mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe mbasaba video no mujimpere like era nensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Excellent mukwano subscribinga era onyigene mu notification bell lemesu wanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Excellent nenyongera okusabira mu mwenna abalwadde abakosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano munage sigenda kulwisa era nga nkutandise n'amawulire gannaku nnyo olunaku lw'ejjo maama wa Gravity omutujju yawumuziddwa mu nnyumba ye ey'olubeera naye kana akatambi kankuteko nnyo Gravity entaja gye enkaaba gy'abadde akaba musajja watabadde agambye nti maama we buli lunaku abadde ye muntu abadde akeera omukubira essimu era n'agamba kale maama atirisiko singa osobola okudda newoŋŋambayo ekigambo ekyo newoŋŋambayo ekigambo kimu osanga omutima gwange gunateera bana ye baddi yampulira akagamba ako kankuteko nnyo Mukama Katonda ngenda kubanga mubatuusaako ate nemwe musobole okwerabirako naye katusabe Omukama amugumye wamu ne famire ye bannange ekintu maama kyagenda wala sababu mwasa sirenzire mukuulize saba Katonda nyambe afadhali ngambe ekigambo kimu nawe kiba kimu bwekitira kyonna kyangamba era kiba kisoboka Mungu kinkolere Katonda kinkolere nzire muneko maama wange omulundi gulubapi okwano gwange ageze bwatyo munnange Gravity omutujju ate bw'ataaja naye akatongera okumusabira Omukama amugumye wamu ate ne famire yonna mu kiseera kyekimu muganda wa Gravity omutujju era nga azaalibwa ono omukyala eyafudde naye bambi olunaku lw'ejjo yazze ebweru naye yagenza okujja okutuuka e Uganda yasanze nga ate bamaze okuziika ng'enteekateeka zonna genzo tuka ngenteekateeka ziwedde nemugwa bambi buno ali mukaaba muganda wa Gravity eyakatuuka okuva ebweru bambi buno ali mukaaba embeera y'omunange ya kiyongobero eri ku saidi ya Gravity omutujju wamu ne famire ye bwe tweyongerayo n'omukyala Masse ono nno yalabikirwako mu Katambi ng'akuba omusajja wa traffic yamukuba oluyindowooza bambi omusajja n'alaba abazungu mwenda n'enkofiira gye yali alina ku mutwe neevaako n'egwa omusajja yatalantuka bannange luli lwali ate abakiga babeera n'amaanyi nze omukiga wamboggolera mpenyoka misinde sirina gakubwa munnange olunaku lw'ejjo yazze mu kooti naye kooti yamwongeddeyo agenda komawo mu kooti omwezi ogw'11 ennaku z'omwezi nga 4 omwaka 2024 kale bwe tuli munnange Pastor Bugembe muyina maaso awo ng'agamba nti ebajjala ekimala kimala awuliraako oyo okubeera obwomu n'endowooza essaala ye nga yo obwomu eyinza okuba nga tegenda mukolera bulungi wabula nga yeetaaga kuko n'ekusaala zammwe mu mwenna abamwagala awase omanyi kino ekifaananyi kitambudde nnyo ng'abantu babadde balowooza nti yawasizza nti era yakoze emikolo mu kimpowooze nga teyayagadde endowooza abantu bategere baddiya tannaba kuwasa musajja watu akyali muwulu akyali singu muyina maaso wano ng'ate musajja watavuddeyo yeekubira enduulu akitawasa Yesu y'ensonga etuleeta tebyali baatujjerega bannange kama nyambe n'ekyo kive mu kisusi
kuba ndulu nsabira kwa buli mwaka mpulira nga kiggwa ne guyitawo ne kiggwa oli yagambye bw'atyo munnange Pastor Bugembe abagambye baddiya mumusabire naye guno omwaka alabike nga ava ku lujjo. Manyi kino ekifaananyi kino ky'olaba nkuteeredde awo kitambudde nnyo ku social media ne bagamba abantu babadde bamanyi nti bambi yamaze n'akikola nti yawasiza yafunye omukyala baddiya tannaba kuwasa akyaliko ku lujja naye bambi naye yeetaaga ssaala zammwe agambye naye awulira abikooye ebyokubeera oba omusogo wenna abadde yasanyuse nti nno munnange yawasiza tannaba kuwasa. Kale bwe tuli bwe tweyongereyo ne Florence Nampijja era oweddeeyo video gy'olaba etambulanga eraga nga Florence Nampijja abadde mu mikolo nti baamututte munnange omwami we yamwanjudde. Yes ayina omwami naye nga omusajja tannaba kumwanjulako baddiya. So gwe wenna abadde yalabye buno obutambi nga wasanyuse nga Pastor Bugembe nti avudde ku lujja oba Florence Nampijja tebannaba kuvaako ku lujja naye era Florence Nampijja alina message gy'atuwadde. Kale mbadde nsaba tugiwulirize ate tweyongereyo ba mikwano n'agaleero bannange. Bw'atyo munnange Florence Nampijja ayongedde okuba akakasagambye baddiya baswita ati omuntu atakwagala tomwesibako yagala omuntu akwagala naye gy'onaakoma okusikanga omuguwa n'omuntu nga yetakwagala gw'ejja okumenyeka wekka ekinavaamu ng'ofuna n'ebirwadde pressure simanya sukaali simanyi biki nga weesiba ku muntu atakwagala omuntu wakulaga nti yes nabweteme sikuliiko nange mugambe John nakoowa kimala n'otambula ogenda ebibyo. Kale bwe tuli bwe tweyo bwe nkuzaako eno ewa Spice Dana munnange abantu abaleese n'olugambo kuliko Frank Ntambi Kasuku Sharon munnange bavuddeyo ne bakakasa bino si byambo wabula be babyogedde nga ndi nabo bagambye nti Spice Dana munnange ne manager Roger bayawukana dda. Omanyi munnange ennaku zino Spice Dana okuva we yafuna olubuto lw'omugago omugaga tali mu Uganda ali eyo bweru munnauganda naye nga tawangaalira mu Uganda yafuna omusajja mugaga ayina omuthimbi ayina ekintu kye bayita essente munnange olwafuna oyo omugaga n'amufunisa olubuto ne bawukana ne manager Roger era wenjogerera buli omu ali bibye era manager Roger waayise Spice Dana tayitawo oba Spice Dana waayise manager Roger tayitawo naye nga bwe tuli munnange bwe nkuzaako eno ew'omukyala Nakanguubi Jennifer Furufiga ayina ate byagamba wano ku Shiba Kalungi bannange abantu tuyiga okwagala bannaffe mu bulungi ne mu bubi sooka olabe Shiba Kalungi wadde tali mu Uganda naye yasobodde okubeerawo Vulavita omutujju katono nnyo katumulabe kiki Jennifer Furufiga kyagamba ate tweyongereyo ba mikwano n'agaale tuyiga okubeerawo bannaffe mu bulungi ne mu bubi. Nebaza omukyala Shiba Kalungi ne ba Shiba Olix mwebale kubeerawo n'okuyimirirawo Shiba obwedda buli ddakiika buli sekendi akubira Ameri essimu alaba ng'ayogerako ne Gravity abeerewemu naye nasindika mabuga mayitirivu ennyo n'agamba lwakuba ndi Canada nagenze Continental naye kibi nnyo ekyamaama kibi ddala naye ng'olaba nti afaayo every time kuba essimu agezaako okwogera naye alwanagana alabe nga at least alema okubeera mu drip okugenda okutocalingibwa ennyo kuba pain Gravity gyalimu y'amaanyi. Bw'atyo munnange omukyala Jennifer Furufiga Nakanguubi naye y'omu ku baagenza okungubagirako Gravity omutujju ate oluvannyuma lw'okuviirwako maama we. Munnange abantu bangi bazze nga bakomplainingako ono omukyala Jennifer Furufiga mbu yeetaziika kwegamba talina wantu wonna we yali alabikidde mu nnyimbe naye yavuddeyo n'abanyoyo n'abagamba nti ye taliwo kuziikira buli omu wabula aziikira oyo ye bw'alaba ye oba abeera ndowooza mukwano gwo ow'ekyama kale kaŋŋambe bwe batyo kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne Tamale emirundi Junior ono nno munnange atabukidde omwami Sendi ono ow'Obugalubindo manyi waliwo kashu ku Talk and Talk kati waliwo oyo omwami omumpi ayina entondo ye kantu katono nnyo kamunyiiza kamujja mu mbeera kati ennaku zino alina omuwala gwe yatabukira n'amuvumawo n'ebisongovu ye nga tuvudde n'ekumuwala yatabukira Vulavita omutujju ali mu nnaku ya maama we kyokka ye yavaayo n'ayogera ebigambo ebitakwatagana. Man chasing that young girl Sendi kaddiwa the man belittled the girl kundowooza ye. Don't be a dictator. Sendi stop being a dictator. Genda okole studio ewuwo and be alone. Totumalaako mirembe. Kapi bwe kati kalinga simu kadi bada akantu ako kantama.
lugezigezi kagamba sikola mu ministry Sendi yagamba oyo junior taina mulimo. When my appointment letter was out from the Minister of Lands, what did you say, Sendi? Ate Sendi nja kutuulira. I will sit on you. If you joke around with me, you joke around with me. Nange jangu kalongobeko. Chase me too. Kamanyero. Sendi oyina kubanga oli musabo. Oyenga ddagala. You are not our generation. Ne tukuyambye Sendi tukwakomodate nze mu bukadde bwo. You are in your evening time, Sendi. You must be in a shrine ng'oyenga ddagala. Ku myaka gyo Sendi kaddua singa oli musira singa oli mu kuyenga ddagala kati oli mabijja wajje banaakuziika. What do you think I go to do, Sendi? Chotakolangako mu your 8 year career. Sendi oyina career ki? Apart from lumamongalingi olinga mukazi. Kati nawe abaana bo bakulisa ntukulika yo daddy ova mu lugambo. Nzuga Sendi is an accountant. Is the governor of Bank of Uganda. Sendi olya ku ngambo like me. We all eat on rumors. Eto twefulirako vumbi tafulu. Ku myaka gye kirana bachakulisa y'abaana bo mukulika yo daddy mu lugambo. Akatwa okamanyira. Nange sebo kazenga kampalampa. But because the girl was defending me, nekamugoba sebo. Sendi lekera okakendo woza yokubantu. We all think differently. And that's life. Fetuli bako. Tunaba tuyawo nga dometro. Bye bya Sendi ne Tamale emirundi junior nga tubyerekereza bwenti ate nkuvuze buterevu paka wa wini nwaji munange mwina masawo nga yogera ebirungi ku muwala we era agambye kati akuze era ne waka tebakyabeera bonange ebyawulya omuwala yebeera mu kisenge kye naye n'abeera mbibi wabula agambye nti agenda kufuba nnyo okulaba ng'ono omwana tayiga mwenge nga ye we yayiga omwenge mbu kubanga omwenge tegulimu kalungi n'akatono kuba ye mbu gumutawaanya gumusumbuyira ddala ngenda kubanga mubatuusa kyatakumyoko namwagaliza ebirungi byonna omwana byawulira ayagala banange essanyu ly'omuzadde kino kyenjogera ku mwenanga mwana nga anywe mwenge nnyo olisita mwekyo ndaba engeri gye gubonyaabonyaamu omaze okugunywa so sandyagadde mwana wange agunywe like kale I don't know kyonna kyonna kyaneesalira okuba ajja kuba akuze naye nga ajja kuba nandyagadde mbeerewo mupimire kyogamba kyotayagala kubanga munayo zogumugana naye nga gwogunywa okitegeera so saba mu bintu bingi byennina omugaidi nga mulera omanyi bw'atyo munange wini nwaji munange abuuziddwa ennaku zino ka sayizi kikyo manyi yalabikirako emabegako ng'akoze bannange wini nwaji nga yenna tafaananika naye kale twageze okuddamu okumusinkana ng'omubiri guzzeewo era munaye agambye nti ye omubiri gwe temujja gusobola leero mujja mulaba ng'alina akabina nga munene ate nkya mulabe nga mutono w'ekiso ndowooza ye aliwaawo okutulumya mitwe munange bwe tweyongereyo etakumye ku ekyo n'ayogera ne ku mukwano gwalimu atukakasiza nti adeetinga ye ayina gayi oyo munange byatandikiriza mpa netugamba hawo no wini nwaji tamusaba tulempi naye munange era avugira bedduka wini nwaji laavu y'omwana mulenzi yamugonza ugamba amwogerako birungi byerere so agambye nti laavu ezasooka zaamumenya zaalinga zakusika muguwa naye munange mukama yamuyamba n'amuwa omuntu amwagala n'amuwa omuntu amutegeera ye lwaki mbyogera ng'akatambi ate nkayina mu maaso wano tusooke tulabe kiki wini nwaji kyagamba ate tweyongereyo bamikwano n'agaalira nga bw'omanyi ekintu ekiwa omukazi essanyu kubeera na muntu amwagala at least nina omuntu anjagala that I can say nina omuntu anjagala nange mwagala simwesibaako bwesibi kubanga in my past relationships ezisinga nali mbyesibako bwesibi ngangakangake but I need this
bw'atyo munnange ate Wininwagi so omukwano webibanga byagaana ebyasooka toddaawo ne weekubagiza. Wininwagi agambye nti ye laavu ye yonna kaabeeye taata w'omwana byalinga byakusika muguwa naye munnange olw'okuba yalemerako yamala n'afuna omuvubuka oba omwami ate omutuufu amuwe essanya amwagala kubanga agambye buno obudde naye abeera n'essuubi nti agenda teekako essimu ye asalayo ng'omuntu yamugambye hi laavu wasibye otya mukwano so teweemala mumanye kale bwe tuli bwe tweyongerayo n'erekyo Namiro munnange yabba omusajja wa munne ate n'amufunisa olubuto ono omusajja nga nkuba kyeyo abeera eyo mu Amerika ayitibwa Maaka munnange omukyalo omukulu yavuddeyo neyeekubira endulu n'agamba munnange erekyo Namiro va ku mwami wange omusajja takyaweerera baana omusajja yatusuula mbu baakoma okwogera mu January era abaana neekweno ttaamu tebaasomye mbu obuzibu lwekyo Namiro yawa omusajja amateeka yamugamba kenziramu okuwulira ng'owa mukyala wo omukulu obuyambi oba ng'oyogedde naye ke babeere abaana olubuto olw'ombu ng'akola ki nga ndukujjako ndowooza nga ndugabira omusajja omulala kati ate jjukira omusajja mbw ayagala nnyo lwekyo Namiro n'asalawo agondera amateeka kale bwe tuli bwe tweyongerayo ne Hypers Kids Africa bano nno wenjogerera nga bali USA era nga bagenda kuperforminga ku show y'omwami Ekoni ku lunaku olwokuna eyawo Cross Angels bannange so gwe wenna aliyo toddeeyo n'otuulira ekitone kyo oba olina kyakwogera yes vaayo oyogere oba olina kyakuzina oba olina kyakukola bukodyo obungodiira vaayo obukole tumanya busobola okutambuza amawanga kati lengera bano abaana just bazina buzinyi ne bacyangawo omubiri ne bakola kine mama nga batambudde amawanga kale bwe tuli bwenkozaako eno n'abali mu laavu munnange Daxi Vibes ono n'olunaku lw'ejjo gabadde mazaalibwa ge era wamma bakyekoze n'omukyala nga woolaba abo baasibye ku kisaabala era ewa Bobi Wine munne kugamba ku biiki nga kye bakola bagendako mu mazzi we bavaayo we beesitulamu we beeriisa we beesuubiza ensi n'eggulu tugenda kuzaala abaana tuzaale abalongo ati mukyala kwolinkyawa ati munnange tata bebi sobola kukyawa ekyabaddeeyo bantu bange omukwano gunyuma nga ne munno akwagala ate bwe tutyo tugenda kusembyayo munnange Fred Lumbuye muyina mu maaso wano ng'alina byayogera eri Obuganda ze sigenda kubanga mbiddamu tetwagala wano kusuubya news extra kulaba bantu mukamwa wabula ngenda kubanga mbalekerako omwami Fred Lumbuye era nze muzikize bamikwano mbasibulire wano temwerabire essangaalo ennaku z'omwezi nga 26 ku Lwomukaaga mujje tusangaale wali ebukala mujangu tusule mu kubeerawo kwa Mukama jangu Mukama tumwebaza olw'obulamu bwatuwadde olw'ebirungi byatuwa bitulabako ne byetutalabako amina abooganda bwe mufundikira vidiyo eno mutandike okusaba Ssaabasajja Kabaka asiime abonekeko eri Obuganda ekitambula okusinziira ku diversions eziri ku social media n'ebyatuuse Kabaka wa Bunyoro waliwo ekitali kituufu kitambula nkiddamu okusinziira ku kitambula ku social media n'engeri Mayiga gy'atambulamu ne gyakulamu puroguramu ze nga Ssaabasajja Kabaka talina waali wonna mutandike okudimandinga Ssaabasajja Kabaka asiime abonekeko eri Uganda kubanga okuva lwe twamubanja nave Namibia wattu baasooka namusibirako ebuddukiro gye twakubira endulu n'avaayo n'adda mu lubiri lwe ebbanda naye kati simanyi mbeera kimwali naye nga nkimanyi nti yeetaaga okuba nti alaba ku bantu be buli muganda yina gy'oli nkusaba okuba omulanga tutandika okubanja Ssaabasajja Kabaka lwaki mbagamba tubanje Ssaabasajja Kabaka buli muganda yenna n'atali muganda ng'oli mu Buganda era ng'oli mu Uganda Ssaabasajja Kabaka kakatako okumubanja kubanga yentabiro y'Abannayuganda bonna era singa si Ssaabasajja Kabaka Museveni yalibadde yakoladde ekijjo bye mu Uganda naye ate ekintu kimu Ssaabasajja Kabaka yensonga lwaki amukulako effujjo ng'ayita mu banyalwana byateeke ngenda kusaba mutandike okubanja Ssaabasajja Kabaka abonekeko eri Abaganda bwe mutakikola temugamba nti Lumbuye tabagambye wano awo nga nfundikiddewo banyabo ne bassebo njala bategeeza n'okubajjukiza buli eyeeyita Omuganda ng'ayambala ekkanzu oba kutega nswera n'ekizibaawo n'ayambala busuuti n'agenda mu nkuŋŋaana ezirimu Mayiga ne musajja mukulu Mpoga ne Mapooga oyo mutegeere nti mulabe wa Buganda asookera ddala wadde yeeyita mukungu wa Kabaka be balaba basooka lwaki ngenza okukola okunoonyereza kwange nga mu ggwanga ery'Abongereza ne mu Amerika eri abeeyita abambejja abeeyita basajja ba Kabaka nga bo bano ne mu 1993 Ssaabasajja Kabaka bali bamuteeka ku Namulondo ng'ali wa Kabaka
bebamu ku bantu abawakanya ennyo okudda kwa Ssaabasajja Kabaka okufuuka Kabaka wa Buganda. Kyokka olwaleero bebamu abatigisa ne Mayiga era bo bakugamba nti bawagira Mayiga tebawagira Ssaabasajja Kabaka era baga nti bo bakolera Mayiga tebakolera Ssaabasajja Kabaka. Kitegeeza tulina abantu abasiga ekifaananyi nti Baganda baagala Obuganda kumbe kigumaza ng'ente ekufuuwa mu kyoto kumbe emmere ekona. Abantu bano begendize nga bali mu Bulaaya, bali mu UK, bali mu Europe, bali ne mu America ne Canada banaatira okujja. Kwe kasita osanga omuntu ng'adiringa ne Mayiga, adiringa n'Empuuga, beyo bennyini abaagala okusaanya Obuganda olw'ensonga ne mu 1993 Bwakabaka nga buddawo. Abantu abo bamu abali emabega nga bafuuyira zirwana nti Ssaabasajja Kabaka tatikkirwa. Era emu ku batambuzanga engambo secretly nti Ssaabasajja Kabaka si mwana wa Muteesa, kati bambala amakanzu ne bambala ebizibaawo ne bambala obusuuti ne bagenda ku mikolo gyo nti bakolera Mayiga era nga bamayiga bennyini be bakimanyi kye bakola kyennyini kubanga muganya okutegeera. Mujjukire mbajjukiza mu 1994 Museveni yagamba Obote oba Bote Abaganda batufu bagamba Bote bwe yali agenda okulumba olubiri lwa Ssaabasajja olubiri lw'Emmengo olwa Muteesa yalulumba n'akola buli kavuyo konna naye nga Yoseri yaliwo ku bantu abalumba olubiri olwo gwemuwaana essaawa zino nti yazzayo emirembe. Yoseri yo bantu abakola effujjo n'okusaanya Obwakabaka wa Buganda kuba yali mu kitongole ekya State Research Bureau. Bote bwe yalumba Obuganda Museveni najja ne yeebuzaabuza ng'afuka n'akwasaganya Abaganda n'abalimbalimba nti bamuyambeko alwanyise Bote n'abantu abali mu biseera ebyo atuddiza Obwakabaka. Bw'amala otulimbalimba nga maze okujjawo Bote ne Lutwa munnanga omwami ono bwe yali mu 1994 yagamba nti Bote yakola bubi okulumba Obuganda. Yandibadde akozesa nze n'enkola empya nja kukozesa Baganda bennyini okusaanya Obuganda. Njala bajjukiza mwenna abavuddeyo okulwana Mayiga, Museveni, Muhoozi, Wasajja, Kagere, Agnes n'abaloga mulwanyisa kigambo kya Museveni kye yagamba nti ajja kusaanya Obuganda ng'akozesa Baganda. Kati yenna wagira Mayiga era ng'alondebwa Mayiga yoyo ali mu sisitimu ya Museveni nti ajja kukozesa. Nze musawo Namaganda Sylvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde ebiri mutawaanya bya joints, omugongo, afunye accident, bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira eby'avudde oluusi yeerabirayo, alina alzheimer's, memory loss, olina omwana takola bulungi mu kilaasi, bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana. Tulina mu katinga kano kebayita prostate relax. Kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer, kabayamba alina prostate enlargement, bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esooka ey'okubiri. Mugambe oba sisitawo oba bradawo oba mukwano mugambe ajja kusa akadala kafe kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde. Enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzaawo. Bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias